era nga bulijjo mumanyi ekindeeta ku mpewo kiki. Mukama yanteekerawo kino nze ng'omubuulizi w'enjiri okuva mu mwaka egyo gyonna gyonna gye mbadde mbuulira. Nasookera ku njiri yakutambuza bigere nga mbuulira muntu ku muntu, nenvaawo nembeera mu butale nengenda bwentyo. Kakati njogera n'abantu mamiliyoni n'amamiliyoni. Muganda wange gwali yampuliriza nkwebaza, nebaza Katonda akukuumye nange nankuuma. N'olusa ku nnaku lwaleero nze naawe tulina ensonga entuufu yeeno. Nze ateeseewo nsigale nga nkyayogera ekigambo kye ebigwe. Naawe akuleseewo owulire kyenjogera naawe. Bw'onookiikiriza ng'otuukiriza kino Mukama kye yagamba nti awulira ekigambo kyange nakkiriza oyo yantuma alina obulamu obutaggwaawo, oyo talijja mu musango Adamu gwe yazza olwanga avudde mu kufa empeera y'ekibi, wuuyo mu bulamu obutaggwaawo obuli mu Mukama waffe Isa Masiya. Sigamba mulala, njagala tukitegeere, njogera ku Isa omwana wa Katonda. Bwekyo abaagalwa, nsanyuse nnyo nate okubeera wano ku mpewo zino za challenge. Era nga bulijjo bannange, omwana nga bw'abagambye bannange, ndi bize naddala mu biseera bino. Bize weeri nnene, yaki okulaba nga emirundi egimu ntuma ababaka ne bajja kuwola omwana wange musango yali mu kifo kino wamu ne mununule, era nabo bali wano bamperekeddeko. Kale olw'ensonga ogwere mwalaba mwawule omwana wange Mayanja eyaliyo, ate wapekisi mwali omwana wange Mayanja kubanga mbadde bize olw'ekiseera, kubanga twangwako supiidi nnyo ffe. Ng'ensi bweri ku supiidi oba abantu abali mu nsi, buli omu alina supiidi gy'akwase. Wali wakwase supiidi egenda okumuzikiriza, oyo naye ali kudduka supiidi. Wali wakwase supiidi enamutwala mu kkomera, wali wakwase supiidi enamuteeka mu ddwaliro alwale endwadde. Wali wanaateeka bwegamba buli alina supiidi ey'okugenda mu byobufuzi. Wali watandise supiidi sebo ey'obufuzi nakinaki batandise kampeni bali mu supiidi. Naye nze Kaswabule mu linnya lya Mukama waffe Isa Masiya wa Mukama wange nga nzimba ku musingi gw'abatume ne bannabbi abatume, nga nzimba ku musingi gw'abatume aba Mukama bye yatupangamu enjiri eri gye yatandika nga Bayibuli bwegamba nti okusooka kw'enjiri ya Isa Masiya omwana wa Katonda. Enjiri eyo yagipanga mu batume okumala emyaka 3 n'emyezi egiddirira nga 6, n'apanga enjiri mu myoyo gyabwe. Ndowooza owulira kye ŋŋamba. Bwekyo nabo ne batandika okugenda mu maaso n'okubuulira enjiri nga bwe yagamba nti mugende mubuulire enjiri, kubanga nze mpereddwa obuyinza bwonna mugunde ku nsi, mugende mugibuulire mu linnya lyange. Buli akkiriza afuulibwa okuba ekitonde ekijja era abeere mwana. Ndowooza bannange ng'oli awo mpuliriza. Enjiri yatuusa ekiseera nga Mukama waffe yagamba nti kiseera kirituuka bali bakolako nga nze bwe bankyalina mwe bajja kubakyala lwali linnya lyange. Si wakuba nti mugenda kuzza misango. Abazzi b'emisango balibeerawo nga bw'olaba Barabba yali mwezi wa musango. Bagamba nti afe twagala Barabba, tetwagala oyo wadde talina musango gwazizza, akoze bulungi nnyo ebyamagero weebiri, abuulidde enjiri, akoze buli kimu kyonna kyonna, naye ffe gwe twagala ye Barabba. Mubi munnaffe. Baali batuufu kubanga Mukama waffe kyamuleeta kufiira balina ebibi. Baali batuufu okununula Barabba bamute agende. Olwono alyoka awulira enjiri, bw'atabuulira enjiri alyoka azikirire. Ekyo njagala mukitegeere. Enjiri ya nkomerero. Enjiri era nga nkomerero. Naye enkomerero bulijjo tetuuka weetuukira, egenda okutuuka ng'ensi eyonoonese, ng'ensi nvundu, owulira, ng'ensi mbi nnyo. Ebyo ebinyiiza Katonda bulijjo byebyo lwaki bireeta enkomerero n'etuuka. Mumanyi kaakati ebiseera bye tulina kaakati mu kiseera kino abaagalwa, ensi weeri nammwe mugiraba, mulaba ensi weeri. Omutegeevu kaakati wandibadde oli wa ngeri ki? Mazima ensi ogiraba kaakati. Kubanga ebyaliwo mu biseera byaffe nga tuli bavubuka si bye biriwo mu bavubuka abaliwo kaakati. Akyo njagala mukitegeere. Abavubuka abaliwo nga ffe bwe twaliwo bye bano omwalokolebwa nga bukyali buto bumisango obwo, bumununule buno, busefaano obwo bwe bukyatambulira mu mpisa ey'obunyisa. Abatambulira wamu naffe nga batugoberera mu nyambala, mu njogera, mu bufumbo n'ebifaana bwe bityo. Naye buno obuvubuka obuliwo buno njagala otegeere nti bonna boolekedde okuzikirira. Lwaki? Ebyayogerwa bwe biri bwe bityo nga bwe kyali mu mulembe gwa Nuuwa era nga bwe kyali mu mulembe gwa Luuti. Emirembe egyo gyombi gyegemaamidde ensi eno gy'olimu kaakati. Ne bw'onookola otya okuggyako nga wenenyeza, toyinza kutegeera bubi bwa nsi eno n'akatono, okuggyako nga weenenyiza n'oyingira mu
mukama waffe Isa Masiya omumono obeera n'olyokola abantu wamaddala nga kakali boyingira mu nnyonyi nebuuka mu bbanga negenda ewala nnyo n'olyoka olengera ensi n'amayanja n'agasozi naye toyinza kubeera ng'oli wakati mu kibira n'olowooza nti onoolengera ewala. Bannanga abaagalwa, ensi weeri kati lwaki mukama ali kutufubya? Nze bannange ndowooza nga nkuze naalibadde nga neetuulya waka kiki kyesirina mukama ebintu abimpadde ebisente bwe biri na buli kimu kyonna naalibadde nga ntuula bandeetere kaakaawa nyweko ne saala wange. Owulira tulinde abaana naye owulira mukama agamba nti nedda sinaba kukuggyako omukono gwange mwana wange genda mu maaso kubanga kyolina nina okulabika nti noonya omuntu anaakisikira nga Pawulo bwe yalina Timoseewo ne Tito, nga Yoswa nga Musa bwe yalina Joswa ne Kalebu, nga Eriya bwe yalina Erisa. Ndowooza mugenda nange abaagalwa mwenna nga mukama waffe Isa Masiya walina Peetero ne banne bonna baganda bange abaagalwa. Ensi eri wazibu nnyo kubanga nga bwe mbategeeza ebintu bisatu biwambe. Setaani abiwambye mu mpola naye biri mu mukono gwa Setaani, oyagala toyagala byebiwa. 1 ge mawanga. Mukama waffe yagamba amawanga eggwanga lirumba eggwanga nekabaka olaba yabiramba ebyo byaliwo naye ate mu kiseera kino biyise mu kipimo kubanga biri mu kiseera kya tekinologi. Awo njagala otegeerewo ekigambo ekyo. Owulira kaakati lwaki njogera ebyo? Amawanga, ebyobufuzi n'amadiini ge mafunfugu amanene ennyo agagudde ku nsi eno. Abantu bonna bali wansi w'amafunfugu ago bali kukaaba. Abagala obutuukivu nimbani badde bagenda mu madiini tebabulabayo. Eyo naye basanzeyo ekintu ekinaabawamba kubanga lwaki omusajja ayogedde butereevu nti bwetunimala okuvaawo bwetunimala okuvaawo abayigiza b'obulimba balisituka, ab'ebyamagero abalina amaanyi aga buli ngeri amakulu ennyo, abagwera ebikulu ennyo, abo abalingiza mu nkiso obukyamu mu buzikiriza. Owulira ngeri abeegana ne mukama waabwe yabagula balimala kufuluma bweru mu mukama waffe Isa Masiya ne bagenda mu muntu omulala oli mukama waffe gwe yagamba nti najja mu linnya kitange. Mbategedde mmwe abakulembeze b'enzikiriza bali mu maaso gange leero. Kasooka nga ntandika omulimu gwa kitange temuntegedde n'akatono, naye omulala bw'alijja mu linnya lye ku lulwe baasi oyo gwe mulikiriza. Mbuze ekizibuzo kino okumala ebbanga lya mwaka nga mulamba naye tewabeerangawo wadde omukulu wabo bonna abakulu ne wabanga akuba essimu wano nti amakulu g'ekintu ekyo kyekino. Mbuuza ebibuuzo bina byokka. Mbategedde mmwe ani yayogera bw'atyo era yali agamba baani? Nze najja mu linnya kitange. Ani yayogera? Yajja mu linnya kitaffe y'ani? Linnya kiri yajja nalyo okuva eri kitaffe mu ggulu. Linnya kiri yajja nalyo. Olabye nze najja mu linnya kitange naye temuntegedde temukkiriza. Owulira najja mu linnya kitange naye temuntegedde n'akatono, temumpulidde. Omulala bw'alijja mu linnya lye ku bubwe oyo gwe mulikkiriza. Muyinza muti okujja gini mu mwagala okuweebwa obutiibwatiibwa wano ati ono leveranda ati ono gundi. Leero ne mube n'amanyi ago n'ebyambalo ne mwambala niwandibadde mukama waffe yabivumirira nakakali bye mulimu. Olaba ensonga eyo temwambala ngoye ndala wabula mwambala yunifoomu eyo mulyoke mutegeerekeko era abantu babalabe nga bwe mwogera. Owulira naye nze kaswabuli omunaku ni bwenfutaawo omuntu ayinza kutegeera kyenina mala kumbula mumwa nendyoka nsesembula enjiri ne bwempita ku muntu ndi munaku naye kasa mbikula kamabwe kubanga mukama ng'ali muli mwe mubeera muze n'ekigambo kyange bwe kibeera mu mmwe ng'olwo kaakali kigenda mu maaso. Abaagala bampuliriza ani yayogera? Yali agamba baani? Bwe yasuubiza yaani? Erinnya lye yaani? Yajja oba tanaba kujja? Oba yajja erinnya lye yaani? Akola mulimu ki? Gwe bwewayo omutawaana obanga tasobola ate njagala nozemu ng'oli mu Bayibuli. Sagala kuizamu na butabo bwamwe sibwagala. Tondeeta butabo bw'abantu bwe baawandika mbu ati gundi yawandiika ekitabo gundi katusome nga bano bannaffe abali abasoma obusomi obutabo ne bagenda nga mbubabuulira. Nedda, njagala nga nze Kaswabuli mbuulira enjiri nga ndi mu kigambo kya Katonda kyokka yakubiikulirwa nga Pawulo bwe yayogera. Eyo gye nnina nze enjiri kyova olaba nti abantu bagamba nti envuma amadiini g'abantu. Olwo neneeyanza neŋŋamba nti Mukama Katonda wange wanjagala otya nze omunaku ndyoke mbeere n'ekigambo ekikuba amadiini ago gonna so nga ate abantu bagassaamu ekitiibwa nange bwe nti bwe nali. Owulira ensonga eyo nvuma amadiini g'abantu yeesi gagenda ku musalaba. Oyinza okundaga mu Bayibuli eddiini yo bweri oyinza okugindaga. Nsomera mu byawandiikibwa ndyoke ntegeere ekiri mu byawandiikibwa nakyo nkinyooma. Nedda emirundi gyonna. Olw'ensonga eyo baganda bange
abaagala nebaza Katonda leero luno enjiri gye mbuulira ensi egenda ebintu bino ebisatu sitaani ali kukolera mu ebyo omulimu gwe nga bw'ayagala amawanga gali kuttingana nammwe mukimanyi kiki ekiri mu Nigeria amawanga gakwataganye n'amadiini gakwataganye ndowooza ogenda nange kiki ekyali mu Afghanistan ekyali mu Iraq ekyali mu Libya olaba ensonga eyo kakati amanyuma ekibuga ebyo mubiraba ku TV bulijjo ebibuga ebyo kakati biri matongo awali ebibuga nga bolaba Kampala bwedi kakati ndowooza ogenda nange bwe mutegendeeza mu abantu mwena mwena abampuliza leero bwe mutegendeeza mugenda kutandika kunywa musaayi olaba nga n'ekibuga Kampala amayumba ago getulaba nga gatemagana gabeere mu nsiko mu matongo ekyo mbalabula bulijjo nze mbalabula lwaki siri mu byabufuzi nakatono ndi mwana wa Katonda tewali muntu ayinza kuweeza abaami babiri nedda nze empeereza mukama wange Isa Masiya yeka gwe empeereza bwe nti wabula abafuzi obufuzi obubeerawo mbussamu ekitiibwa Museveni mwagala nnyo njagala ekyo mukitegeere mwagala nnyo obanga gwe tomwagala nga nfuze nga tomwagala jangu onkwateko mu ngalo owulira ensonga eyo amawanga gali kuzikizaganya leeta ebyobufuzi leero kitalo wano mu Uganda kakati mutandise empalana ezitali zimu ziviirire ddala waggulu ndowooza mulaba abakulu bannaffe bwe boogeraganako ebintu ebitasaana abamu bagamba omukulembeze wegwaga nti awunyanga ziizi oyinza otya okufuma ekigambo ekyo nekigenda ku mawulire owulira ekyo ekigambo ekyo bwe kigenda ku mawulire n'abaana bammwe abali mu mpapula z'amawulire bebakuba ku mpapula z'amawulire abaana b'obuwala abaana bammwe bemuzaala ne babakunumira ne beegayula bonna ne babakuba obwere ne bubeera bweru kyekimu n'ebyo bye muli kukola waliwo enjawulo eriruddawa mukaana wange ampuliriza taata wange ne maama wange nkwegayiridde yangu akomanga okunoonya ekuba erina kununula mu nsi eno kyeŋŋamba noonya mangu ekuba erina kununula mu nsi eno eddiini yo teyinza kukuyamba mu kino apaana singa nga eddiini eyamba amadiini gayambika singa obubi tebuliwo mu nsi obubi tebwandibaddewo butya bwandibaddewo butya ku madiini ag'enkalidde awo olukunkumuli bano basabiiti bano balwakutaano bano bakukomola bano ebyamagero byebyo muwanika emikono mu ggulu banange emotoka yiyejja kubangamba nti emotoka yange njitwala omukazi buuyo ogenda kufuna omukazi eno sabiiti yabyamagero mukama agenda kukola ebikungu ne baleekaana mbeera wali nenseka nengamba nti labalaba balimba ensi naye ekyomukisa omubi muli kuswala muli kwogeraganako ebitasaana mwabakulu naddala amadiini amato gano agaga amato agali kunywa enjaga ago awo sijja kuyita bweru mpulira ekiruyi kya mukama nga kindiko owulira ensonga eyo mwononya abantu n'abantu emitwalo n'emitwalo bemugamba bakube bawoogane nnyo mukube engalo za Yesu muwanike emikolo waggulu n'obugere ne bawonika mu ggulu nemuleeta ebintu nemuleeta mu bantu bammwe abantu nga mubakola katemba balwadde buli lukuŋŋaano balwadde muki buli lukuŋŋaano nemuleeta abalwadde mubateeka ku kapeti yammwe gye mwateekako magineeto ebyo byonna tubimanyi abaagala bampuliza enjiri eri kugamba etya mute Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekisa ky'omusango kituuse otegedde tomanyi nga n'omusango guli kujja tokimanye n'akatono muli kuzimba amayumba muli kubba sente muzimba amayumba ga golofa mbu goonamalamu emyaka emeka onoogamalamu emyaka emeka wuuyo omugagga juzi kanjani kasiiwuukira waali kakati agenzeyo n'ebisenge bimeka ebyenju agenze n'entebe emeka ezabadde atuulamu ez'ebitiibwa emotoka agenze nammeka n'endyoka mbaseka ebisente ezo ebire naye mbiyita ebyo bidoli byange nze ng'omwana wa Katonda taata abimpa nga bwo omuzadde bwagenda afuna sente misango kubanga alina abaana n'agenda ku maduuka n'agulayo bidoli n'abireetera abaana bazanyise n'esente bwezityo bwe ziri bimotoka biki byonna ebyo bidoli byange nzanyisa naye ng'ekikulu kyenina ndi mwana wa Katonda ndi mwana nze taata mpa ebyo nzanyiremu wabula kiri kimu kyokka erinnya lyange lyawandikibwa mu kisawo ky'obulamu bw'onookola otya abo wewali omutawaana oba wawandikibwa mu kisawo ky'eddiini wawandikibwa mu kisawo ky'eddiini eneekukolera ki enkya bajja kubasaba sente za Katonda buli wiiki buli lunaku buli kakuŋŋaano tuyimba oluyimba nga tusooza ebirabo esente za Katonda muleete esente za Katonda kanofe lubuto owulira ensonga eyo ebyo mubyegaana nga bambadde ago mataawo ng'omuntu bw'atunda ennyama omuntu bw'atunda ennyama ayambala ki amataawo lwaki njoga ekigambo kyo numwa
ndi kulumwanze kuba nengerese ekigenda okugigwako wuyo balanze empewo yiye eri kujja eri kumenya ebibuga mukiwulidde mwena abali kuwuliza radio ne TV empewo eri kujja tebeerangawo ku nsi buli ebiri kusimuka ku nsi tebibeerangawo endwadde zisituse bole esituse kimanye nera bagitani mabaga gabagaba oyo gabagaba ajja kubadya ndabeti omukitegeere siganya okufa bwekuli oba gabagaba abato oba bola naye wulira akusange nga olunyiriri lumaze okukuwangula balina omukisa abafu abafiira mu mukama waffe Isa Masiya balyoka bawummule ndozogera nange nempewo yiye ejja eri kuzikiriza ebibuga era abantu bangi badduse abantu bali kufa abantu amafunfugu gabavuguddeko lwampewo ubewo kibuyago w'amaanyi asikuuse olabye Katonda bwanyigidde ensi asindise endwadde zisituse Ebola asituse baga asituse simanyi n'endala biki bisituse kirimu awo yatandise olwo ne bamulwanyisizaako wakiri owuli ogenda nange buli kimu kyonna alusa sukaali biki byonna ebyo byalingawo okuva edda nedda nze nange sibirwalanganako sibimanyi kuba nze sibiri wa mulembe guno nze sibirina mbate sukaali ate alusaazi ate simanyi ani oyo pulesa ng'opulesa kupulesinga biki olaba ensonga eyo baganda bange ne banyinaze ndi wano ku lw'enjiri ya Isa Masiya taata wange mwanyinaze soko ojewo okunyiga wulya kyenjogera kitegeeza ki ngamba ki gy'oli nkwagaliza ki nze okujja wano nenvuga motoka yange nenzijja wano netwa n'akasente kange okuwagira erediyo ebeerewo nkikola lwaki magoba kigensobola okufuna amagoba genfuna ge gagavu ebubago kakati abaana bavudde envukula bayitirivu motoka namba abakiriza enjiri ng'enjiri bagiwulira ku rediyo eno ozogenda nange motoka namba yeze ng'ate betiisa ebyekitalo semenye ogenda nange owulire ensonga eyo ekali obwebatyo gye bali namitende bajjudde kamuli bajjudde buli bantu awo ndowooza otegere kyeŋŋamba bunyoli bajjudde ge magoba lwagenfuna so si bintu bya nsi eno bategeeza bulijjo nti nze ebintu by'ensi biba bya nsi bya mubiri bya nsi omubiri kugenda mu nsi gwali guziika mu nsi sina n'ekimu kyengenda nakyo wabula omumasiya akkiriza enjiri gye naweebwa nze nga mwaka 1965 eyo enjiri eyo yokka yempa amagoba yempa ekyange eky'omuwendo okusooka nze nafuna obulamu ate eyita muganda wange nemwanyaza okuva mu bibala ekikoli mu n'ebala byakyo ne tubeera abalamu mukama waffe Isa Masiya yeye kanisa eri mu nsi eya Isa Masiya emaliiza omulimu mwemanyi okumpuliza bannange mwena ababadde bampuliriza kimu kyenjogera njiri enjiri ya mukama waffe Isa Masiya yagikwasa abatume owulira ensonga eyo tagiwanga abantu tagiwanga mawanga nedda awulira ekigambo kyange nakkiriza kyekiri mu njiri eyo kukkiriza njiri eyo si mateeka si sabiti si biki ne banyolagana mu ebyo n'ogamba nti ate kati bino obanga sabiti kale sabako mu linnya ya sabiti twabe nga enaawonya abantu mu linnya ya sabiti situka otambule tulage mu linnya ya sabiti situka otambule mu linnya ya sabiti zaala mukirage ebyo byonna byekwasa kubanga balina akantu ke balina okwekwasa obanga esabiti yaliwo ekyayita mukama waffe kiki lwaki mwamuteeka mwe benyina abaleefunkane ne sabiti lwaki bamuteeka ku musalaba mu misango emeka gye bamuvunaana misango emeka yeeyita mwana wakuno yaliwo obuli ensonga eyo yaliwo yamenya sabiti yagimenyako omutwe oba kugulu njagala ontegeeze mumuvunaana mbu yamenya sabiti owulya oyo gwe mulekwana naye oyo tiyamenya sabiti nemubeera mu Yesu mwena Yesu buli kadiini kajjudde Yesu owuli ensonga eyo Yesu mugagga lwa madiini mangi nnyo naye Isa Masiya alina ekkanisa yeemu bweti buli akkiriza erinnya lye abeera mu kibiina kiri omuntu yenna kyatayinza kubala ekkanisa esolonga enjiri esolonga baana be abanaasikira obulamu obutafa mwebanyi okumpuliriza olwandeyo kyengenda okwogerako kanjogereko ku kigambo ekiyitibwa ekisa kya Katonda kirabise kireetera abantu bonna obulokozi nga naye mwoli omwana sesembula ebbaluwa ya Tito
Esula 2 n'olunyirwa 11 soma. Kubanga ekisa kya Katonda kirabise nga kireetera abantu bonna obulokovu nga kitubuulirira okugaananga obutatya Katonda n'okwegomba okw'omu nsi tulyoke tubeere ng'abalamu mu mirembe gya kaakano gino gye tulimu kati tugiyitamu bulungi nnyo mu kwegendereza n'obutuukirivu soma n'okutya Katonda nga tulindirira essuubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffe Isa Masiya eyeewaayo ku lwaffe alyoke atununule mu bujeemu bwonna era yerongoseze eggwanga ery'envuma erinnyikirira ebikolwa ebirungi. Malayo yogeranga ebyo obibuulirirenga onenyenga n'obuyinza bwonna omuntu yenna takunyoomanga. Owulira ensonga eyo ye Pawulo agamba omwana we Timoseewo timanya Tito okugamba nti kubanga ekisa kyange kubanga kitegeeza nti alina ebintu bingi byayogera okuva mu ssuula esooka n'eyokubiri mu ntandika yaayo byayogedde kyava agamba kubanga okusinza ku ebyo bye muwulidde ebisobose okuwandiikibwa mu bbaluwa eno ekisa kyange kirabise nga kireeta bulokozi tekyaleeta mateeka tondeekanira mwabakwata amateeka mugakwate oba mugakwata bulago oba mugakwata kugulu oba mukira simanyi mugakwate mugagoberere mubeere omumulekanire omu naye nga mubbangana mugobagana emize gyammwe tugimanyi bangi abalokoleddwa nga bava mu madiini gonna n'agammwe tulina naye byonna bye mukola mu madiini gammwe tubirina obuli ensonga eyo mulwanira bukulu tukulaba nti leero ono ennaku zino ojja kulaba akakazi kekakirinadde muli bana abasajja nga bagenzeewa kubanga ekisa kyange ekireete ekigendwa ky'ekisa ekyo lwe lunyiro lw'14 mwana lusesembule eyeewaayo ku lwaffe alyoke atunulule mu bujeemu bwonna era yerongoseze eggwanga ery'envuma erinnyikirira ebikolwa ebirungi. Eggwanga tuva mu mawanga tuyingira mu ggwanga Mukama waffe Isa Masiya yali yajja okutondawo. Bayibuli egamba nti yajja ng'ajjudde ekisa n'amazima ndowooza ogenda nange Nuuwa tiyafiira wamu olunaku Mukama kano bwe yayogera ne Nuuwa bwe yayogera eri ensi njagala ekyo kitegeere bwe yayogera eri ensi ng'agenda kugizikiriza lwaki yakola omuntu yagenda okulaba ku mukono ogwa ddyo ng'alabako Nuuwa nagamba nti Bayibuli egamba nti Nuuwa n'agira ki mwana kasome esula ey'omukaaga mwana tuukayo mangu lubereberye yangweko mangu tugende esula ey'omukaaga n'olunyiri lwa 7 lwoba otandika okusesembula. Mukama n'ayogera nti ntandikira ku lwokutaano. Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumitiriza kw'ebirowoozo by'omu mutima gwe nga kubikwerere bulijjo. Owulira nga kubikwerere buli si bye biriwo kaakati sooka olaba omukazi okutambula ng'amyuse naye ng'ali bukunya alowooza ki olunaku olwo omusalaba gumuli ku matu n'omusalaba omulala guli mu kifuba. Owulira oyo alowooza ki? Sooka olaba omusajja okutambula ng'empale eri bweru kapajama kali bweru n'ensekere akavundu bevunduvundu. Sooka olaba ekigambo ekyo kiki? Lwaki kiki kiresa abantu okwambula engoye n'omuntu nimandibadde wakitiibwa gunene gwe guto n'olaba nga gutambule empajama eri bweru? Otegeeza ki nga toli n'eddiini? Owulira ensonga eyo olowooza kiki okuvumiriza kw'omuntu? Sooka olabe kakati mugenda kukunyagana mu byobufuzi buli muntu alyoka alimirire munne ng'ate muli mu ddiini emu mwena mulawula omwe yababatiza ate oba musosolodooti ate oba munaaba basiraamu mulimaganeko empindi ku mabega ebyo tebiriiwo. Ndowooza ogenda nange otegere kyeŋŋamba ddamu olunyiri olwo otomere oluli mu maaso sesembula. Olw'omusanvu Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi okusookera ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuka waggulu kubanga nejjusizza kubanga nabikola. Owulira ensonga eyo nejjusizza Katonda omulamba eyatonda eggulu n'ensi nze Katonda amulaba akatundu kanga mu buntu kendabyeko keko ntambuliddeko ku ttaka emayiro n'emayiro nendaba ebisaka byembitamu na buli kantu mbirabye ntambuliddeko ku gayanja aganene. Owulira ensonga eyo ntambuliddeko mu bbanga mu ganyonyi aganene aganyonyi aganene nempita ku nsozi n'amayanja waggulu
nindoka ngama nta bino byonna sitambula lwa nsonga ki wabula ndabeka akatonotono mukama ke yatonda oyo gwe muzanyiza oyo gwe mugamba nti golo emikono oyo gwe mugamba nti agenda kukola ebikulu oyo gwe mugamba nti mulete sente za katonda ne balyoka baziwuuba wali namboli ne bawuuba se omusajja buno bulina amagezi babajjako sente nga bwe baagala ng'oyagala ne muwuuba sente mbwe owulira ensonyi bazibala okuba n'emyezi 6 ne balyoka bazimbamu amayumba ne balyoka bazimbamu amayumba galinga olusozi gundi lw'enzooli obunene olaba ensonga eyo ekyo ebinaamenyebwa kibuyaga nti woyajja ndowooza otegeera kyeŋŋamba nejjusiza lwaki nabikola katonda omulamba yejjusa katonda yejjusa ku lw'omuntu atandise okutambula obubi nga bwekisaanira abaana b'abantu ne bava mu ggwanga lyabwe mu langi yabwe ne bagikuutakuta neevaako ne balyoka babeera mu langi etali yabwe olwo ne kitegeeza nti bajjawo obutonzi tebakyalina butonzi bali mu ebyo sitali byabagambe nti mwekole bwe muti olabye ensonga eyo mwekole bwe muti abasajja bambudde empale mulabe bwe bambala bonna bwelinga bidoli bwe bityo lwaki njogera kino mpuli obulumi nange obwakino bunguddeko nga mukama ffe bwe yejjusa n'agamba nejjusiza lwaki nakola nabikola mukama kino yayogera bwatyo ndowooza ogera nange abakazi bamuyuka emimwa baagala kubeera abazungu bali eri ebizungu ne biryoka biseka abafirika ne balyoka babasindikira ebiragala ne byemyusamyusa kakali omuntu ng'oyo n'enjala mwe muziraba alima bajjawo bwe balya abo bwe batumazeeko n'emmere abo tebalima bano abalima abo bwe balya emmere ndowooza ogenda nange taata wange maama wange bw'olira eno njiri ekulabula bw'onoona omukisa bw'onoobulira enjiri eno ne bwenenya kiri kimu kyokka kwenenya kuleka bubiibwo owulira ensonga eyo ndowooza otegere kyeŋŋamba olw'omusanvu n'olw'omunaana lusesembule mukama n'ayogera nti atya ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi olwokutaano talikira ku lwokutaano mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumitiriza okw'ebirowoozo bye mu mutima gwe nga kubikwerera bulijjo owulira sookolabe kakati ekiriwo muganda wange nemwanyina sookolabe ekiriwo wali ewange obukonte wali owulira ojja kusanga obwana kakati buli kuva mu kyalo bugenda mu kibuga obuuza bagenda kukola ki obanga agenda kukola bikulu lwaki takyusize lwaki oyo gwe mwogerako takyusiza nsi eno kutereera anti mugenda mu kampeeni ndagula olwo mugenda kuyiwa musaayi mugenda kutingana mweka mugenda kwogeraganako ebitasaana anti wuuyo kampeeni etuuse owulira etandikidde waggulu mu bakulu awo njogalo kyekitegeere nkulabula damugenda mu maaso soma mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi okusookera ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuka waggulu kubanga nejjusizza kubanga nabikola olw'omunaana lugamba ki naye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Katonda kaddemu naye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Katonda olaba ekisa gy'ekitandiikira eyo olaba ekisa gy'ekitandiikira Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga kubanga teyali wamu n'omulembe ogwo namungi w'omuntu eyaliko bonna abo teyali wamu nabo ye n'ennyumba ye owulira ensonga eyo ensi egenda kuzikira ku lunaku olulwennyini ensi ezikirire yagenda okulaba ku mukono ogwa ddyo wano okutunula wano ku ddyo n'alaba ng'alaba omuntu ali awo ye muntu mwetowaavu tafaanana mulembe guno nalyoka agamba kale kyekyo Nuuwa n'alaba omukisa n'alaba ekisa mu maaso ga Katonda kyendi kwogerako kubanga ekisa kyange ekirabise nga kireetera abantu bonna ku luno ekyajja eri Nuuwa yeeka n'ennyumba ye era ye yawona yeeka owulira mukama gwe yateekekera enteekateeka eneemuwonya aleme okuzikira wamu n'ababi nabwano kakati mukama ateeseewo njiri ey'ekisa kya Katonda olabye ensonga eyo omuntu atakitegera ateenenye ng'omulembe guli bwe bagenda okuzikira bwe buti ne mukama waffe bw'agambye olabye ensonga eyo nga bwe kyali mu nnaku za Nuuwa amataba ne gajja ne gabazikiza bonna bwe kityo bwe kigenda okubeera abantu b'emirembe gino obadde ki oneenenya oba onoogaana bw'onoogaana toogande kufa ate nga bulijjo bwe mbagamba entaana yo teri awo mu maaso go bw'ogiraba tulaba ntaana yo eryawe buli woogenda ekugoberera lweryagala lwe likukavuula nga mwe bwe muli amayirungi nga bwe munywa enjaga nga bwe muli akayongo ne sepasipalamu owulira ensonga eyo
nga bwe muli ebigere by'enkoko n'emitwe yozogena nange weeto wegenda okukukavuula munuwa nagira ki mwana kaddemu kannoge naye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Katonda. Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Katonda. Kyekino ekisa kya Katonda kivaawa ngiri ya Yokaana essuula 1 njogera ku kisa olunaku lwaleero luno nikwogera ku kisa kya Katonda ekirabise mu mulembe guno mu mulembe gwange guno emu tandikira n'olunyiro lw'11 agamba bw'ati atya yajja mu matwale ge naye abali mu matwale ge tebaamusembeza naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye abataazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu naye abaazaalibwa Katonda. Soma. Kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Kadde mwako ng'ajjudde ekisa n'amazima. Alabye ensonga eyo kiri ekisa ekyakola ku mulembe gwa Nuuwa. Omwana watono kiyajja nakyo kisa tiyaleeta mateeka nemwandibadde munayogera amateeka bwe nkubuuza okuva ku gundi mu kuva wano njagala olageko amateeka amalala ge baagobera emabege okuva wano ndagamba Ibulayimu amateeka ge yakwata olunaku lwe yakwata Ibulayimu Isaaka Yakobo mubindage olaba ensonga eyo bwe bati nibakina ne bavuma leero bavuma akaswabuli bavuma akaswabuli ali muganda wange wegendereze ettaka likulinze nkutegeeza nga amazima byogera tubitegeera nze mbuulira njiri y'ekisa kya Katonda gwe bw'ogaana akulinaanya ajja kukkiriza akulekeyo mu bubi bwo olire osikirire